Pastor Bugembe bambi avuddeyo ne yeetonda abantu kye bamukoze bamuyisizaamu eggaali omwana omuzungu yamuleetedde dda ebizibu naye nga muli mutya badiya mwasibye mutya mwasuze mutya kansubire muli bulungi yonna gye muli okulabira atanaba subscribinga mukwano kusaba soko subscribing Meranke News liking eno video sharing commenting tekako notification bell ako akaddewo ntekayo video obeelenga togisubwa. By returning subscribers mbagala nnyo akensuso kyemukola kyakabi nnyo badiya era mbasaba temujjanga okwo bamikwano. Munnange omusumba Bugembe yavuddeyo neyeetondera abantu. Waliwo ka video ke yavaayo n'akola awo emabegako munnange akaanyiizizza abantu awo era bangi ne bamuyisaamu eggaali. Ka video yali ku kyaki ye ng'alina omwana yali mweru. Bino bibebi ebibeera brown nnyo n'oluusi abamu tebabeera musaayi mutabike mb'oba omuzadde omu muzungu oba omuzadde omu mukyotala naye abaana abamu just babeera brown. Abo abaana abali brown we batyo nga buli muntu abeegomba, buli muntu ayagala okubasitulako. Munange oyo omwana gwe yalina ku kyaki nga amusitudde n'abakaawo ebigambo bye yayogera bambi ebitaasanyusa abantu abamu bambi byabanyiiza naddala abaddugavu naddala aba black beauty bambi tekyabayisa bulungi era bangi baavaayo awo ne bamusabula ne bamuyisaamu eggaali ne bamukolera zi videos. Abala comment section bannange yali nkambwe nnyo naye munnange nga tetunaba kgenda mu kwetonda kasooke mbateereko eno video mugirabe mwe mwena ababadde tebanabagiraba muwulire bigambo ki bye yayogera then awo maaso tugenda kuba tukomawo naye nga yeetonda. So munnange kasooke mbateereko eno video mugirabe then tukomewo. Banaye muzaale abaana abafaanana bwe bati naye ffe baatuzaala n'okaaba eminyira ne gikuvaako kano kaaniko naye bano bwe bati anyuma n'okusitula. Ate musanyufu abasajja munoonye abakyala nga tebazaala kantu kaddugavu nnyo ate ekisusse nga nze. Nange nga ka video wookalabye weebityo weebyali ebyo ebigambo Pastor Bugembe bye yayogera munnange bye byamuviiriddeko okumuyisaamu eggaali. Abantu si basanyufu wadde n'akatono. Abasinga bawanda muliro bamukolerawo zi videos nga nnyingi ne comment section munnange nga nayo enkambwe nga bavumirira ebyo ebigambo bye yayogera biki mbuno kati abazaala abaana abaddugavu bakole ki? Abantu si be basalawo okuzaala abaana oba nga bafaanana batya? Mukama Katonda yasalawo. Kati kyogamba endiga bannange bamwogerera awo ebigambo bingi Pastor Bugembe bambi naye ne lino eddoboozi litambudde nnyo naddala awo ku TikTok. Abantu bakakozeemu nnyo challenge naddala abo abaana abalina ebyo bibebi ebya brown ebinyirira bakoze nnyo challenge eyo nga bateekamu abaana be. So munnange abamu bagisupportinze naye n'abamu baavuddeyo ne babivumirira ebyo ebigambo bye yakozesa. So munnange yalabye nga bakivumiridde nnyo munnange n'avaayo ne yeetonda n'agamba yenayina gwe yanyiizizza amusonyiwe naye muntu asobya era ye awabula osimba omuntu ali awo tawabula muntu awabula era n'agamba bamusonyiwe n'agamba naye mbuno ye yakyogera mu ngeri ya kusaaga simbu byonna bye yayogera yali abimiininga naye munnange buli muntu ye tamanyi kusaaga. Abantu abamu bambi bo tebamanyi kusaaga naye yavuddeyo n'agamba ye byonna yabyogera mu ngeri ya kusaaga yali tamanyi. Buno abantu abasinga bagenda kuvaayo babitwale serious nnyo weebityo nga we baabitutte naye nga ye bambi yali asaaga naye yagambye bamusonyiwe era ye muntu awabulwa era
yeebazizza nnyo bonna abavuddeyo ne bamuwabula era ndowooza ajja kukyusamu ebintu ebimu ajjalekera awo obisaagirako. So munange ye bw'atyo bwe yavuddeyo n'agamba naye ngenda kuba mbalekerako wano eno vidiyo ye mumwewulirireko ye kennyini ng'abyeyogerera nga biva mu kamwa ke kennyini, kubanga yayogedde ebigambo bingi nnyo byesijja mwogerera byonna naye nga byonna mu byonna yeetonze n'agamba bamusonyiwe. So munange vidiyo yino kambeere nga nkibalekerako naye nga mubeere bulungi, mweraba. Waliwo ka vidiyo akabadde katambula nga nkusitudde omwana nga ngamba bana muzaale abaana mwakalaba ninga nti ffe baatuzaala ntuli baddugavu nnyo okaaba eminyira ne gikuvaamu webuuza kano ye kaani. Naye bambi ndabye abantu bangi ba celebrities ba stars n'abatali abataddemu bambi nga balaga abaana baabwe naye banyumiriza nti waliwo abanyiiga. So nga bazzeko online ne bagamba Wilson this is wrong obanga avuma abaana b'abandi. Two things eri abantu abo. Ekisooka, I'm still advisable and I appreciate the fact abaganda bagamba ekizimbi omuweesi ku kkubo kuwabulwa. Kati bojja bangi bayogedde ku TikTok nga bagamba no this is wrong. So it's okay, I appreciate okumpabula, ekyo sijja kiddamu. Era buli gwe nakosezza mu kavidiyo ako abamu baakaagadde nnyo abalala baawulidde bubi obanga ajerega abaana. Nawulidde era sijja kiddamu. Ate nze bwe nkolanga ensobi mwe abatudde wano n'abali eri nze ompabulanga. I'm still teachable, I'm still learning. Kati bwe baayogedde ensonga waliwo omu ye yazze nga mugezi nnyo nannyonnyola ensonga awo mu Luganda awo n'Oluzungu naye nga mwana kyali alina point. Kakati nze nkyawabulwa, I'm still teachable. You can always tell me this is wrong, don't do it and I will not do it again. Asaza mwe nyina bbiri. Ekisooka namwe obulamu mubutwala serious nnyo. Okitegeera biri byabadde byakusaagamu kuba nange kenyini ndi muddugavu kitegeeza nange neevumiddemu. So abamu ku mmwe oli najja nga ali serious nnyo n'aleeta ensonga this is wrong. Obulamu obutwala serious nnyo ekikoze eki biri byadde byakusaagamu kubaatisa mu bubaatisa kusekamu. Nange abantu abatava mu ghetto obulamu olumu mbutwala serious nnyo bannange.